Sabiti ewedde eggwanga lyafundikidde nayo n'amawulire g'enkyukakyuka Beene ge yakoze mu kabinenti ye. Olunaku olwaleero Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga atuliza olukungaana lwa bannamawulire wabula ng'ono asoose mu kafubo ne baminisita ab'enjawulo Beene be yasiimye okuweereza naye. Okusinziira Katikkiro Charles Peter Mayiga ategeeza ng'enkyukakyuka zino ezaakoleddwa bwe zirina ekyenjawulo kye zitunuulidde era nga kigendereddwamu okulaba nga baminisita ba Buganda bonna balekerawo okukola emirimu gy'obwannakyewa batandika okusasulwa. Okusinza ku nteekateeka eno baminisita bano bateekeddwa okubeerawo ku mirimu gyabwe okuva ku makya ssaawa 2 okutuusa akawungeezi okumala ennaku 5 ezikola sabbiiti ennamba. Ekiseera kituuse tubukomye omutendera gw'abaminisita beeweereyo ddala okukola emirimu ya Ssaabasajja Kabaka Buganda esobole okudda ku ntikko. N'olwekyo ensonga enkulu y'enkyukakyuka yakunnyikiza buweereza n'okukomya enkola eno ey'obwannakyewa wadde ng'ebadde nnungi. Ono era ayogeddeko ku ebibadde bifulumizibwa ku mitimbagano egitali gimu nga biraga nga nti ennongooseza zino zaavudde mu nsisinkano ey'enjawulo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni gye yalimu bwe yali akyaliddeko Beene mu lubiri lwe olw'ebbanda. Era ndowooza mukiraba enteekateeka eno empya nze Katikkiro. Ekyokubiri, Pulezidenti si yalondera Ssaabasajja Kabaka baminisita be. Ekyokusatu, Pulezidenti ye mukulu w'eggwanga, Kabaka gwe mutwe gw'Obwakabaka bwa Buganda. Abakulu bombi balina okusisinkana era Kabaka wa Buganda asisinkana abakulembeze bangi ne Bapulezidenti wadde ab'amawanga amalala nabo abasisinkana. Abakulembeze ababiri oba oliawo abasinga okuba n'enkizo mu Uganda bwe batasisinkana bingi ebiyinza okutambula mu ngeri gye bitanditambuddemu. Era ategeeza nti okufunzafunza n'okugatta ministries ez'enjawulo okuba nga zikolera wamu kigendereddwamu okulongoosa obuweereza eri eggwanga. Ono wabula asiimye baminisita abazze batuukiriza obuweereza bwabwe naddala abo abataasobodde kusigala mu kabinenti empya. Mu myaka egya 25 tutuuse ku buwanguzi obulabwako era baminisita ab'enjawulo abakulembera ba Katikkiro ab'enjawulo bakoze obutaweera okutuusa Buganda wakuweeri. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 Oluggulo.